Tukakasiza ku kinga Yesu yazaalibwa era nga yali muntu ddala. Endagaano enkadde era ng'okuzaalibwa kwe, endagaano empya eyogera ku kuzaalibwa kwe. Ngeri ki ez'obuntu Yesu ze yalina? Yalina maama we Maliyamu, yakomolebwa ku lunaku olw'omunaana ng'Abayudaaya bonna bwe baali mu kiseera ekyo. Yesu yabatizibwa, yakaaba ng'abantu. Waliwo Yesu bye yakola ebiraga nti Katonda ddala era wa buyinza? Yesu yakola ebyamagero bingi wakati mu bantu. Era ebimu ku bya 39 byawandiikibwa mu bitabo bino: Matayo 9:27, Matayo 9:32, Matayo 17:24, Makko 7:31, Matayo 8:24, Luka 4:3, Luka 5:1, Luka 17:11, Luka 13:11, Luka 14:1, Yokaana 2:1, Yokaana 4:6, Yokaana 5:1, Yokaana 11:3, Yokaana 2:1, Makka 1:3, Matayo 8:5 ne Luka 7:1, Matayo 12:22, Luka 11:14, Matayo 15:32, Matayo 15:21, Makko 7:24, Matayo 2:18 ne Makko 10:12, Matayo 8:2, Makka 4, Luka 5:11, Matayo 8:14, Matayo 8:26, Matayo 8:26, Makko 4:37, Luka 8:22, Matayo 8:28, Matayo 9:2, Makko 2:2, Luka 5:18, Matayo 9:2, Makko 5:25, Luka 8:9, Matayo 9:3, Makko 5:38, Matayo 12:10, Makko 6:48, Yokaana 6:19, Matayo 14:19, Makko 9:17, Luka 9:38, Matayo 14:19, Makko 8:35, Luka 9:12, Yokaana 6:5, Matayo 14:19, Makko 6:35, Luka 9:12, Yokaana 6:5, Matayo 28:5-7, Makko 16:6, Luka 24:6, Yokaana 2:3-8.